Omulungi okumenya Rwanda Rose Media Eugene nkwaniriza olunaku olwana nkobaze mujjo najjo tusaka engalo mukwano ya subscribing ze tweyanziza nnyo tweyanzege ate ate nabo bambi nawe subscribing ate nako ka notification obeera nga video zifuna mu budde comment ne ka like nabyo birungi mukwano tuba tuteesaamu wansi mu comment section kakati namawulire agaloga mbaga ya Kyabazinga wa Busoga embaga eno yanyumye bannange ate yabadde ya byafaayo kigambibwa mu kino kibadde kimaze emyaka nga 5 nga tewaliwo mbaga yali ebadde ng'ekuŋŋaanyiza abasoga bonna ebiwayi byonna naye bannange embaga yabadde nungi bonna babadde bateefu nga balaga nti basapootinga Kyabazinga okufuna omukyala omulungi ennyo maama Jovia Inebantu omwana omuto omuyitirivu obulungi embaga yagenze mu maaso olunaku olwajjo bingi byabaddewo nga bwe mugenda okulaba naye ekyasinze otusanyusa bwe bubaka bw'omwana muwala Jovia yawadde obubaka ng'alaga omusajja we abadde amulindiridde ate abadde amumanyi okumala akabanga kati bino byonna bibadde bisiŋŋanya nga kigambibwa mbu baamumufunidde si musoga byonna byonna birabika bibadde byanjwanjwa abagenyi ab'enjawulo baabaddeyo maama Litwala Kaddaga yabadde ayita abagenyi oba yabadde omu ku baabadde ba MC b'omukolo baabaddeyo bambi abagenyi nga Muhoozi Kayini Rugaba Pastor Bujingo ne mukyala we abagenyi ab'enjawulo okuva mu gavumenti eya wakati ne eya Kyabazinga abagenyi okuva mu gavumenti ya Buganda eya Tooro Busoga Bunyoro bonna obwakabaka bonna bwabadde wali omukolo ogwabadde mulungi banange bagenze ne bakola keke yasinze okunsanyusa keki nga mpitirivu obulungi decoration eyabadde wali bannange guli omukolo gwabadde gwa kitiibwa kirizagaana wabula mwana muwala fulufiga ng'era bulijjo yabaddeyo n'agamba nti abanaku muli bakufa nga bw'ogenda okumulaba omukolo yagubaddemu wakati era ng'alumya abo bonna ababadde bagamba nti embaga tebeereyo okugeza nga mukyala mukulu bambi simanyi oyo yali mu maziga naye tumusabire nze ndowooza nti omusajja bw'aba akukyaye nga nze ngamba oba okivaako n'ogenda mu maaso n'obulamu wabula obubaka bwa Kyabazinga nabwo bwasanyudde abantu yeebaziza abantu ab'enjawulo bambi nga bw'ogenda okulaba kankutere buli kimu obeere ng'okiraba mukwano mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye kwebaza baba olw'okunenda olw'okungemaku okutuuka olunaku luno era byonna byonna bye wasuubiza wabituukiriza nsiimye ino era nkusuubiza nti tidda kuyiwayo. I'll make you the happiest man in the world. Oluya olw'eigenge, oluya olw'ebuziga, oluya olw'ebudumbula, tujja lugaziya. Bwe nava e Namagunga najja e Makerere bampa economics. Bwe bampa economics nawulira nga tini gwe ndi kwenda engeri family yaife twidwira accountants nakoba nti nenda kola accounting and finance. Mu confusion yeeyo naba nditambula nalengera abannaze bange ababiri abaali basomeire Malaysia, that's Eric and Bob, abaali babweine baba okusooka nze. Some confusion yeeyo nakoba nti ani gwe nayogeraku naye ankubire ku torch mu nsonga eyo nje nkozi nsigala e Makerere era omukwano gwe nafuna gwe nayogera naye yali ni baba yankoba ati nze nasoma economics kola accounting and finance wabanga nanakunumira tubone bonaaba nayolekera enkozi nasoma nabita bwe nabita yandeta yakoba ati weebale kusoma era yankuba akaama
kyeneebaliza Katonda n'okumpa confusion eyo singa kyali confused nambeera timumuntu. Awo niwe nayaganira my best friend Baba bwe yankuba akaama era yankoba ati nga bwe nkubya akaama kano ayinza kweyongerayo nsome ya joininga his PhD yatandika namukoba nti bwe nawona atandika ze nakankweyongereku. So mzee isivi tagisomyeyo tagimazeyo. Currently I'm pursuing my master's degree in finance and accounting. For the interest of time, ndija kwogera ebigambo bitono kw'essaawa gigiri. Olunaku olwaleero lwakwebaza era ndija kola gwa kwebaza. Twala omukisa guno okwebaza omukulembeze ow'eggwanga lino General Kaguta Museveni olw'emirimu egy'endawulo gy'akoze mu bulamu bwange kyanzaalibwa gye ntaasobole kumena egindi ayenda kwogeraku emitono. Mwebaza okunsomesa okuva obuto bwange paka wentuuse. Namwebaza nti bukyanfuuka Kyabazinga atuwaire obuyambi Kamala. Mu mukolo guno namukoba amawulire gano omwaka ogubise nga ndi kujja mu birthday yaba musanufu ino era nga mwene mufu agemawawuna yatandikirawo okukola emirimu. Egimu ku mirimu gyakoze n'olubiri lw'e Budumbula yasalawo okulinovetinga yalutereza yataamu empiya nningi ng'ali kwetegekera omukyala gw'embalaza olwaleero. Tiyakomaawo ne mu lubiri luno lwene yasalawo bwe yaluzimba mu myaka egy'eira okutandika mu 2006 yasalawo okuyira mu kulinovetinga okulufuula kye lufuuse era yataamu na buli kintu ekisaaniire. Nayongera okwebazaako enswiso abazaire abanzaalira mukyala gwenina olw'okuba very welcoming, mubaire very welcoming ate era mutulaze nti muli walala niife, so tusiime emirimu gyammwe egy'endawulo. Nayongera okwebaza cabinet y'obwa Kyabazinga bwa Busoga, abakulu b'ebika, ab'olukiiko, ab'ebisoko n'abakozi boona ne groups omuli Busoga Bulaale, Kwisanya, Kyabazinga Royal Guard ne security in general. The other things I can discuss about him, but maybe in his own time he will reveal them if he wants to. I will end by saying that awekerwa ku ekitibwa yali vice president owekitibwa Sekandi Kiwanuka, awekerwa ku ba minister bangi ino owekitibwa Wino Kyakulaga agriculture, owekitibwa Lugorobi finance, owekitibwa Ntabazi minister of trade, owekitibwa Mugasa minister of state public service, nize ndiwo ababu mwina meeting muoza mikolo jatana kumbe ngoyo zota ino yambala bikumpuja no yambala mikumalo tani kano gifanana mwengena baterembo atembo yange mujwe milkshake na yogurt KFC mujwe KFC muchitele kama mayonnaise waja kokiriza
Number one star celebrity full figure Jennifer. Mikolo gyakutama waliwo asobola okuyita wano. Sooka babuulire suti ya sete meka. Mikolo gyantama oyina ayinza okuyita wano. Atoba asakama awulira atyakama muganda ali ku. Aye muna asekama okobaki. Tuli wano mu lubiri okobaki. Munange bikiwa Katonda yabigaba uwanji. Sigwa buli ono. Chakuliko moni. Guno kunyinza kwa na mu byafaayo. Abasajja abaguyingira bwe banyirira balina amasuuti. Abasajja obalaba. Obalaba. Mu ashakama musoga kati lwaki oba otugamba ebyo fena tuli bana Uganda guys. Tetwagala kumanya. Mbo musoga. Je mutazijja. Aha. Mulinde emikolo gyammwe mwekunganye. Bagambe bannyonnyole ba ashakama abo boba okuba nnyonnyonnyonnyo. Mwekunganye emikolo gyammwe egy'okusonda obubokisi. Ez'okwasa obusuwa. Egy'okutanga ensiko. Njoza amategula pavers buli kimu. Oyine namba ye? Naina wakati kuona ali mukisoma tegule uwe. Ina nyumba. Kambu. So nga bulijjo tutuuse mu lubiri lwa Kabaka. Tibaliwa basemyeko z'abakola. Ne banamyekozo. Ebitata inga bino ebigenda ku mikolo. Mwavu akole atya bana. Mwavu akusabavu mwina meeting. Muwoza mikolo gyantama temwina byakwambala. Tuli wa Kyabazinga. Eno lutuukayo gwe. Mwana tutuuse mu lubiri lwa Kyabazinga alunyirira lulinga amatalo n'alumasa amasa. Na Kyabazinga yo mulabi. Bazinange mulungi. Muto afunye omwana muto mulungi ate njagala bazaale badongo nga dabo. Batabagala obuto. Teri agambayo. Nobody gambayo. Kyabazinga mulabi. Mama waifu mulabi. Mwana mulungi. Aina lisakuna tunogamba linga matakata. Mufunzo obutawagera bigambo bingi. Embaga negasse mu busoga. Egassa abantu bangi. Bonna obalabanga bali mu mwoyo gumu. Erese n'ebitundu byonna ebya Uganda. Obwakabaka bwa Bunyolwe buli wano, obwa Tooro, obwa Buganda. Erese byonna eby'Obwakabaka. Kingship yonna weeri. So nga n'abantu balaba nti bali mu mirembe. Era Embaga gyendabyenga n'essaawa zino abagole tebannaba kuyingira essaawa emu n'ekitundu naye abantu bonna bakakkamu.